Bulinga mukago omwezi ogwakafuumuula mpawu Uganda yegatta ku nsi yonna okukuza olunaku lw'abakozi ebirungi olwatuumibwa Good Deeds Day. Wano mu Uganda olunaku luno lwakwatagana n'olwo olwategekebwako emisinde gy'ebikujjuko by'amazaalibwa ga Kabaka bo kwe kusalawo okulukuza olwaleero. Omukolo gutegekeddwa ku ssomero lya Nakivubo Blue Primary School nga basoose kukumba okuva ku Clock Tower era ebikujjuko by'omulundi guno bitambulidde ku mulamwa ogw'okukuuma obutonde bw'ensi. Kevin Namuli omu ku bakulembeddemu okukuza olunaku luno yeebazizza Ssaabasajja Kabaka Kalema Kansinjo nnyinimu olw'enteekateeka ezitumbula embeera z'abantu. Azimbye amalwaliro wiiki ewedde nawulira nti bagulawo eddwaliro essingo ebyo byonna ebikolwa ebirungi so twagala olunaku luno nga n'abantu ng'abo Kabaka Ssaabasajja waffe Muweledi Mwenda Mutebi nga tumujaguza nga tumurikogonizinga ebikolwa ebirungi byatukoledde naddala wano mu Buganda ate n'okutwayiza awamu Uganda yonna. Munnabyanjigiriza Ssempala Kigozi Ssajja lya Beene abadde omugenyi ow'enjawulo atenderezza omutandalo okusitula ebyenjigiriza n'embeera z'abantu. Ssaabasajja Kabaka y'omu ku bantu bentya nze ng'omuntu era atatya Kabaka nze gwentya kubanga Kabaka alwanye ku butonde, Kabaka alwanye ku education, so twagala Ssaabasajja Kabaka Katonda amuwangaaze asobole okwongera okukuuma Buganda n'okulaba nga ekitiibwa ky'omuntu wa bulijjo kyongera okulinnya paka lwe tulituuka ku ntiko. Ssempala Kigozi era akunze bannayuganda okwongera okwagazisa emigi gy'emito obukulu bw'okukuuma obutonde bw'ensi. Obutonde bwennyini obwo bwonoonese naffe we bugenda otutumalawo tufe, so mbakubira omulanga buli kye tubagamba kusimba miti, kukwata buveera, kulongosa kino kulaba nti kiri tebutokyonoona. Olunaku luno tuluteekako okulaba nti abo bonna bajja wamu naffe ne twesiimako kubanga tusigala nga tukolera abalala eri. Engeri omulamwa gw'omwaka guno gye gutambulidde ku kukuuma obutonde bw'ensi, Reverend Julius Matovu olukutta omuzindaalo n'akalaatira gavumenti eyongere amaanyi mu kukuuma obutonde bw'ensi ng'ekwasisa amateeka abo abamansa kasasiro. To keep on doing good to our environment, isn't it? And to others. How I wish we don't just say and we don't just say, but we put everything in what? In action. I call upon the country to support this initiative, like Ministry of Water, Ministry of Climate, so that they can also support these activities to be part of the youth, whereby youth are great change agents. Oluvannyuma bano bakoze ekikolwa eky'omutima omulungi bwe bagabidde abaana b'oku nguudo emmere, engoye n'ebirala.